Omuntu agira NRM simanyi naye alina engeri gyafaananiramu embizi oba mugerageranya. Si kinene kye kintu ekitafaayo oba okiwadde ki oba okiwadde ki. Aba muyivu atya okubagira movement ebimu ku true definition of movement supporter of NRM supporter. Ekimu ku characters zaabwe okwesiriwaza. Okubeera omwagizi wa movement oba wa NRM kitegeeza kwesiriwaza. naye nagambye yaliwo Nkugambye kye kitegeeza. Abantu yali mugezi naye mune musajja yasiriwalira ddala kati. Oba yabaaki. Naye nze Amini tasobya mu maaso gange. Okay. Simanyi na kumanya nti ayinza okukolayo ekintu ekinyiiza. Tekiba na buzibu. Nze tasobya. Kati yalagawa. Wali ali ku mirimu gye. Bane Amini talina woofiisi. Nti yalina woofiisi nti oba yabavubuka, nti oba egaba mabugo, nti oba ya buyambi, nti ya gavumenti no. Amini yagabanga ng'omuntu bw'agaba. Okugaba ffe mu Busiraamu tugamba nti omala funa nniya. Kati nniya tennajja. Luli yagabisanga nniya ye ng'agifunye. Tulina job starting nniya ye. N'ekyokubiri. Tuli ku the Truth Media go subscribe follow. Olunaku lwa kuna ensonga ziba zitambula mpola naye nga tuli ku climax. Nkugamba olunaku lugenda kubeera lwa Sunday nga musanvu ku climax waliwo kids festival, climax kids festival. Waliwo mu activities, waliwo water park abaana bwe bagenda okubeera, waliwo okuwuga kw'abaana, waliwo virtual reality games bagenda kubeera ne Spider-Man, ebyokuzanyisa bingi, face painting, bayimbi biki. So olunaku lugenda kuba lwa Sunday kuba ku makya ssaawa 2 akina paka ssaawa ng'emu ez'ekiro wano ku climax emitwalo 2 gyokka. Ebyo byonna bye nkumenyedde biri ku kyebiri. So bw'obeera ku climax ku lwe Sunday abaana mubakuliseeyo ku masomero wano wennyini ku climax wetuli wetubeera wetukolera. N'abakulu kola osobola okujja n'owugamu nga bw'olinda omwana, ate wano security ennungi. Osobola okujja n'olekawo omwana omukyala n'ogenda mu nviiri ne bakusiba akaviiri olibagenda mu make-up n'ogenda n'okola enjala n'okuma omwana n'omusanga ng'ali okay. Osobola okujja ng'omwami n'otula wali n'okyatinga oba n'onywa kabbiya n'onywa kajuice nga wali buli kimu kitambula bulungi nnyo. So ngugamba lunaku lwa Sunday leeta abaana. Nange mpaka Christ ng'alimu guno Cubes. So lunaku wano bwe tugenda okubeera ku Sunday mulambe mu kitegedde olinayo abaana abeetaaga okumanyagana n'abaana ab'enjawulo bafuneko ku fiiru ey'enjawulo. Mbayina baleeta wano lwe Sunday. Abana buzibu tujja leeta. Yes, mitwalo 2. Tujja zipakasa ezo ntono ku ggwe. Anyingi naye tujja zipakasa. Nenda ntono ate kati ggwe gundi ani? Bwagamba gwani? Gwani wakyagulanyi? President Zimani. President Zimani. Tusula kubanga tulina mu kyebiri. Anta tuli mu kulwana toka mu government. Entumidde Rashid Kayinda Mukasa oyo brother wange abeera UK. Okay. Nentumirako ku mwami Kalule Bibala abeera UK. Okay. Nentumirako ku mwami Joseph Virginia. Nentumirako ku Agnes California. Nentumirako ku mama Njuba Mukwano nkutumiddeko nnyo California awo nsaba Katonda ko ekisinga obulungi. Okay. Okay, nange nakutumirako tonajja. Nakutumirako tone Colorado esawa yonna mutaka e Uganda. Yes, agenda kujja naye atagenda kulwamu then agende Dubai, Rwanda. Anniversary nanti agenda jukira lulite yadda jikuza. Agenda jikuzaamu kaawo. Ninatumira kawa nabenchuka chuke Netherlands awo chuma cha Yesu abana ba DGM Ministries mbatumiddeko nnyo. Ndozati ko mwazirabye zakoleddwako bulungi nnyo. Mbatumiddeko nnyo bino gye muli. Nambemu oba tutandikiribwa. Wiki eno ebaddemu ebintu ebimu ebyewuunyisa. Ekyasinze okwewuunyisa abantu, omukulu Mau yabadde nga ayogerako n'aba New Vision. Papula ne lufulumya. Kye tutamanyi oba bye yayogedde bituufu oba nedda. N'agamba nti no President Museveni yamugamba adde ebbali. Ng'amusuubiza agenda kumutonderawo
constituency yiye nga talina kuvuganyizibwako wa NRM gye bayita Laro Gulu n'agamba DP ya Gulu ekisookera ddala ekyasinze omutabula okuvayo okwogera ebigambo bino naye ekyasinze okwewunyisa abantu si kutondawo constituency mbu president yagamba secretary general wa NRM amutonderewo ku constituency Richard Todong kuva ddi nga yatondawo zi constituency ekyo kimu ekyamwogeza bino byonna nga baateesa teri kumwesimbako owa NRM era n'akyogera no n'agamba eggulu woolaba we NRM nga yeesimbyewo owa DP toteekeddwa owa DP we yeesimbye owa NRM toteekeddwa kati yeewuunyiza nnyo mbu aba-NRM bana balimu creatingawo obutalotalo obw'ekisiru nga batandise okumwesimbako ng'ate baabagamba ye constituency bagimuteerawo tetumanyi ye yeesimbawo yabadde atongoza campaign ze yeesimbawo kitegeeza baagitondawo naye nga yagitondawo omutegedde gwe bamugamba Twadongo yagitondawo yatondawo constituency kaka tukyafuna obuzibu bulingo obwo kubanga ngenda kukubuulira ebintu bino nze nabiraba dda lwakuba abalumu badde temunabiraba Otafiire oyo wakalabya Otafiire ke yatadde ng'akunga abantu Otafiire oyo alina muganda we yamuwangula bamuyitanga Kahonda nga muganda wa Otafiire yali mwana wa tata we muto Kahonda Captain Kahonda Kahonda wamuwangula Otafiire n'awamba ebintu ebaali babaliramu ebibaketi seyo tegali mabafu ndowooza naye omanyi kye yakola kuba ndowooza babeera mu Sheema Mitoma watowe watu Otafiire babeera mu Mitoma oba eba Mitoma eyo Basheema awo watu Otafiire bakwata constituency ne bagisalamu ne bajjako eriko saidi ya Kahonda gye yawangula gyasinzako abagizi abangi ne bagireka Kahonda esaidi endala ne batwala Otafiire nga tekiise mu parliament batondawo ntonde constituency era Otafiire n'atwalemu kulonda okwaddako kubanga okwo kulonda kwaliko alumampitewo Kahonda yagenda okuwangula ng'ali mu kkomera abamusibi ate bonna baali ba NRM Lwamira Bright mutabani we nga ayagala okwesimbawo basala ku Mbalala Mbalala City ne batandika okuteeka mu East simanyi ki basobole okufuna mwene empaka we yeesimba mwene empaka ye wani mutabani wa Lwamira Bright ngolo yali yeesimbye kwani basobole okufuna we yeesimba asobole okuwangulawo nga balaba wali abatajja wangula mutabani wa Toyota gwe bayita Kangwaje bwe yatuuka okwesimba mu Isingiro ne basalako constituency gye bayita Bukanga okitegeera basobole omutonderawo ki era buli eyajja okumwesimbako ebukanga babakuba baali babasse kuba baagitondeddewo ate baali bakimaki kyekikayanya magu era kyekiri Lwamira Bright mu Isingiro alina we yeefunza ye gundi nga yalinga asalawo ekyo Kasolo kyagala n'okukola ekyetola era Amongo kyakola Bukedia Kasolo register abantu abasomba abajje eno Masaka n'abaregistering ewuwe era Amongo kyakola wa Bukedia ekyo kyennyini kyova olaba n'esodo kye baamukolera tebamusaliramu ekyo kyennyini Sam Kuteesa kye bakole Semba buli yes nabo kye bakola gwe bondo singa yakola ki yajja era ekyo kyennyini ono omusajja Moses Ali kye bakola Ajumani nti n'abatasobola kwogera era awangula oli naaga nti Walukaga yatidde okuteesa n'omubuuza Mulyanyama yatidde okuteesa n'omuganga tonayita Mulyanyama soko tukye ku Moses Ali naye atunyonyole gwakyakuba endu nti Mulyanyama yaganye okujja ku NBS twiteeko kuba Ajumani twiteeko ku Moses Ali atule byagenda okolera abantu
babe agenda batesa ndoze byesi byakwogera bya actions action eri ate ngambe kimunna kakati abantu abasinga obungi besirwaza nga bayina narrative gye bavuga nenga yaki kakati Mau ayingidde mu kakundi kabali bebe byowulira nti bwe bamala okuwandiisa amonga ebimanga bifa ate nga mulangira nti ali opposite nga ate bayita basobodde bawandiisa abamubaddeko bibyo byowulira ku batayibwa nti bajja opposite nekibuli era agalo bikola emukono bonga babufu na bemulemesa bazeba owuninga ebifo kati nagenzo okutuuka erukungiri nga ndabona omusajja yesimba kwa president juzi mukoddomo wa Museveni yesimbidde wate mu movement gundi ono erabeera wano ekololo gwe baali bakoze House Arrest ekololo namulabe ne katuuti nga zze kati yavudde kuba president so atugeze kwa MP yani nga ligenzi abeera wano yakulyako ku ssemwayi ekiwulira kakati bwetunulira abantu ng'abo teweewuunya abantu bonna balina ambitions baba baluvu mu Luganda kyekitegeeza abana okweyagalizanga kwa mulugube nga ye era bebyo ebiteeso bye bagendako tebaba kubya ggwanga babanga bo azimi abeera ne self entitlement era bw'olaba omuntu agamba nti nze kujja kuba president buno mpagira Museveni n'ogamba ye era ngenda kubuulira newabeerawo abasajja ba DP abazuukira omulembe guno bayinza okuddamu ne bafa bwe basanga enkodomalize baleka mu DP otunuulira Mau otunuulira Embidde otunuulire Segona otunuulire Empuuga otunuulire Juliet Kakande otunuulire gwe baganda ngo batunuulira ani nze nikuteeka question mark akubuza ezo nankodomali gwe batunuulire obalabye oyina kuzira obuntu bw'okozesa batunuulire tategeera kati ne bazuukira buzuukizi oyinza okwewuunya n'ogamba ye ayi Mukama Katonda abasajja abamala ebbanga nga batendeka abakulembeze bano bebatendeka kubanga bebatendeka baluvu nnyo byabatenga bino byayita ku mutwe ngambi byayita ku mutwe byayita ku mutwe byebatendeka kati tibakyalina kyebasobola kugamba oleka negye bali bakukunadde tebalitegeera batunuulire bonna badokita Lulume bani bona batunuulire abo laboogera Luchina abala bagenze mu Ludicha boss kana akantu mwakonoona tekuliko kahando kako kakwata kantu k'emirya waggulu kano bandifunyeyo akantu kakuno yes muleka munago baka mukuzaamu teyakazaamu so kakati Mau ye kyatamanyi mwami Museveni asobola okujja ku mulamwa n'omukolera omulimu ogw'amakulu naye ng'ate takwetaaga kati kankubuze ekibuzo Mau bamukozesa okusuula DP nga bamusuubiza constituency yiye constituency ya Mau ayinza obutagiwangula nakyo kisoboka ate bamukuba oba tebalina kibamwagaza kituufu kati yawe njagala okubuulira naye ate ekyenjawulo Mau kyatamanyi ife mwami Museveni tugenda mujjako kisanja kino niyo ekibuzo kyanjaga kubuuza kati teyeerabira awo nga tannabakyerabira okuva we baamuwa obwa minisita wa justice minisita wa byamateeka mpaaya achievement yonna Mau gyakoze ng'egattako mu bintu bya justice anenya Bobi Wine tategeda kuba neutral anenya Bobi Wine bwaleko nga naye ku Museveni walabeko nga yogera kati ku brutality za polisi gye zikola nde ame omulimu gwo kunenya ku Bobi Wine kusobola kufa kuba kye kimuteesa ku mulimu n'okumwesa constituency gye baamulimbye obulimbi gye baamulimbye taswagiwangula ate ne wana bagiwangudde kyeyerabidde constituency tugenda zifunza nga tutubiyinza zakufunzibwa ekiro kyogera nako bwogezi kimanya wekimanye tugenda zifunza zakufunzibwa era saagala dde yalowooze mbunna abamaze tujja zifunza ayinza okuba obulatti tugenda zifunza okay nambemu walabye parliament bagiyise ku speed week eno nga ndoze ensonga enkulu yabadde ya kufuna
gundi supplementary budget of what obuuma tebumala bwe baabala obugendo bala obululu twabwa obuuma butwa practicing kodi bagambe baabala bubi mu myaka 5 balabye wabula mwezi gumu nga bagala supplementary budget basobola okufuna obuuma ogundi kitegeeza ababaka tebakomyewo bangi naye abamu bakomyewo wabula n'ensonga endala ne zigenda mu maaso mwabadde ensonga ya Joel Ssenyonyi nga ayogera ku bintu ebigenda mu maaso abasirikale engeri gye bayisaamu abesimbyewo ebintu ebigenda mu maaso mu gundi kuba bagamba Kyagulanyi ayisa mu ssaawa zakola ki zakubiramu akalulu jo video wagirabye ya President Museveni zabadde ssaawa 2 za kiro 2.3 nga akuba campaign kati ene parliament yabaddeyo kyo akavideo kati kanaba ebintu Kyagulanyi byakola Museveni byakola nero akubenja wulo bali balabako Kyagulanyi balina go batyo okuddamu kakati awe twalabidde n'abanenya okubanga abenale mbadde bakozesa facilities za government ozikozesa mu byabye bya campaign namugamba I was there naliyo n'amaaso gange nga ndaba oyayogera yani sorry ya Mongo I was there naliwo abantu be mwalaba mu motoka za majenga bafuluma eyo bagiyita kwaya y'abakatuliki abakatuliki bana bavayo kwerwanako batulire lwaki bakozesa ebintu bya government okutambuza kwaya zaabwe nga zambadde t-shirt za yellow nga ate kuliko n'ebifanyo bya President Museveni kiki kye bakola ekyo kati ngenda kubuulira bw'osanga omuntu obulungi awagira movement nawaaba yasoma atya nawaaba muyivu atya okubagira movement ebimu ku true definition of movement supporter of NRM supporter ekimu ku characters zaabwe okwesiriwaza okubeera omwagizi wa movement oba wa NRM kitegeeza kwesiriwaza naye no yagambye yaliwo nkugambye kye kitegeeza era oba ojidde ddala mu character noga yo omwagizi wa NRM naye bagamba nti ono character yagituddemu kubanga obwagizi wa NRM okwagala NRM kitegeeza busiro njagala olaba abasajja ebintu bye bakola ne statement zibafulumya genda kubakulayije genda kubalushoke genda kuono chairman wa Electoral Commission nabene wa IGP genda kwa IGP kati njago tuli IGP we yabadde ayogera wamulabye nga ayogera omulabo bakalakita ye mulimu ekintu kyonna ekiraga nti asande okubera IGP tasana na kubera DPC reasoning yade tasana na kubera wadde DPC andi bali kibogera kibatuddemo ne bakikasukira gundi ekizibu ekivaawo kankikubulira olwaleero abantu abo kati nga IGP aweebwa ekifune nga takisaanidde kati nga amanya akirimu lwa muntu eyamwapoyitinga naye takirimu lwa busobozi oba ntegera kyenkugamba nga amanyi nti ekifo ekyo kyalimu akirimu lwa muntu ayamwapoyitinga okukibeeramu naye nga takirimu lwa busobozi yes naye nga alina bintu bye yakolera oli n'amugamba genda weeyibuliraawo mwana wa gundi ani nenga ekifo ekyo takiri mu lwaki lwa busobozi olunaku lumu twali twogera ne omugenzi Kaweesa ne bamugamba batugaye bakuumuza mu polisi n'agamba nze omu ku bapoliisi abasinga okuba nga bali qualified okubeera mu polisi amanyi buli mutendera nva kuba nabaze ne babibuukira obubuukizi era sinasobola kumpuumuza nti Kaweesi buli ddala yali atuukako yali alituukako lwakuba aligwanidde era ng'olaba taliteekamu na maalo nkuwa ekyokulabira kuba kati oyo yetumulala kirumira ate ekiwulira nekirumira bamugambako era n'abagamba mmwe muli balalu yaligendangamu ng'aligwanidde kakati njagala olabyo be bagasundikira obusindikizi be bagakuba obukubi olabe engeri gye bakozesa ebifo bakamugira kamugira tebamutwala naye enkola gye yakolangamu ng'ogira bamutwala weno jinja ngenda kubula ekintu ekyo abantu abo bonna balina ebifo ebyo baba tebabigwanidde
kakati okwate babigwanidde akalembereza akababeezaawo kubagira bya kisiru gwe senga gwalonda nga ddala tuli ku bwenkanya Speaker wa Parliament yali badde Amongo mbojagamba nti nno nnimba kati naawe tandika otutunulya Parliament ddala Speaker yali badde oyo bw'omala genda mu poliisi kankulaga boogera bino byonna bw'omala genda mu poliisi ddala mu poliisi IGP yali badde oyo yandisappointize nnyo yandisigaddeyo nga tayogera yandirekedde balushekedde boogera twali twabamanyiira kakati bw'omala okuvaawo ogende ku ba ministers otuuke ku babbalamu nino mu minisita gwe nali ndowooza nti wano yes naye natuuka nentandika omudawutinga bw'omala genda ku bakasomo mukyala wa gundi ono natandika omudawutinga kati genda Kabanda owekasambya mukyala wa gundi omutegedde yali mugazi naye gyakoma okunyikira mu NRM gyakoma okuwolesa omudawutinga ayina settlements yakola nengamba naye omukazi ono mukyala wa gundi gattako ne bbaawe gye bakoma okunyikira bawe buleketa bugako bawe yakoze settlement n'agamba akandi gye bakoma okunyikira bawe yakoze settlement y'ekisiru n'enjagala okikuba engolo anti kyegambye kyekiraga omuwagizi wa NRM omuki characteristics of NRM supporters stupidity kyekimu ku characters zaabwe number one qualification era owa NRM ayogera ekyobusiru tekyewunyisa kyewunyisa ayogedde kyamagezi noga essaawa mu mwaka efunyeyo olunaku lumu olubulamu era kwolukayogera akamagezi kyobola akatambula ensi ne bagamba nga kewunya banayogedde ekyamagezi ayogedde ekyamagezi bali bakoze bati bali bateeka mu mazzi kajoza gajjudde aliri wansi nga bakubira simu kakati amazima ge galiwa geego ekwaya y'abakatuliki ate yayambala ddi t-shirt za yero si za yero gamba t-shirt za Museveni t-shirt za Museveni bali mu binigi na zite zabadde za yero za t-shirt za Museveni era nga bali mu binigani bidigola bwe bati bakatuliki bagwa okutuuka kwekyo waliwo omufatha gwe walabye eyagambye ow'oludda wa gavumenti n'agamba n'amuyita ayogere ow'oludda lw'abavuganya n'amuyita ayogere yamaze okwogera n'agamba wano nze nga ab'obuyinza tewali addamu kwogera waliwo omumemba wa Parliament wanatabuuziza ku bantu bwe mba abafuga sayidi eri tiwano temugenda kwogerera wange mbaganye yabagobye yabadde ayina bagoba yabagobye omuntu yenna alimu ensa ningamba kati wano wetutuuse ne wa Katonda batandise obbagoba anti Katonda tolabye video Katonda omuntu nga weddeko obwesiga Katonda akujjako obwesige bwe akujjako ekisaaki yagamba yise bunyina ngamba oyo kamaze okwogera abala temugenda kwogera munayogerera eri ewamu kati omulala kati tewewunya Amongo bintu kwera kifuula nnenge nti nga mwe kyemulaba ekiraga nti mwagizi wa movement yesi kyalaba wallahi bo balabye sandali kyobana tubagamba nti omusajja akooye Parliament yakuteesa neddala osindika Moses ali ateesa eki ekisanja kino kiweddeka azeeko mu Parliament ate gwe mulabyeyo n'omuzayo nga tasobola nakwogera era president nakakasa nti yaba NRM supporters kitegeeza kwesiriwaza n'abantu bonna abeera bawutufu amazima gali nti ffe twewunyiza nnyo poliisi etukuba etuyigganya etukuba tiyaggaasi etukola ki etukuba amasasi netta n'abantu baffe eri ensomba abantu batwala kuziraale nalabye abananira amafaayi go bakube bwe bamaliza ne batugamba nti abe bagenda okuuma akalulu kaffe oyinza okuwa omuntu atalimu enkanya ng'oyo okuuma akalulu wawulidde ebigambo bya Nandala Mafaabi bye batunenya byonna Lusheke byatunenya ne byabakama byanenya byonna Museveni abikola akuba campaign ekiro balinya ku drone waggulu bazitambulira mu convoy batambula embala mu tawuni nga bagamba embubo aba movement basoka kusaba nga banatambula embala mu tawuni sebo omwogezi w'amagye wa polisi yagambye nti kati abo tubawo olukusa fekye kibagano tuwa olukusa ate nga nabo basooka bawandiikira waliwo yamugambye n'amugamba nti kyenkwagalako gwe tomanyi kulimba nnyo nga
Lushoke nenanga bale bagamba gundi olaka twabakopa luku wesigire bamuga omuli akubye simu namuga negwe nimba yo ebulamu Yesu olimba naye ebulamu bali ku level ndala yamuwadde n'ekibiina bali bali mu senior 6 oli mu senior 3 yamulindi yasigala mu P7 wa primary bali ba secondary kakati labayo baine lukwesigiro yaliko n'oyo omusirikale w'amagye oyo kabona yali nga boogera ku bya ku parade lukwesigire omusajja yayogera ekigambo Katabu atukase komanye se kozisiba bwoti ngo omuntu omulala lazijja nagambe yo si amagye fala ya wule ya magye netali luku yali kabula katonda era kati wa magye nza gambi nge si amagye lewe yamana nakatiza nagamba era abamagye baba kimanyi bagambye si eyo si eyi kati galuko kabula katonda aseke naye anyway parliament wetu bagise ebyo na byabadde munenga the main purpose was about supplementary budget kugula obumo bw'okulonda batebo nane biyitira munala bye kabanda nga nyiga aba opposition kubafiira ko naye ate bambuza obukakafune mubula yasabye dakika 2 niyo tumuwa omwaka kitegeeza bali ku propaganda naye kabanda yali mugezi naye mune musajja yasirwalira ddala kati oba yabaki simanyi asota niko kuingira misango ja movement yakubye bantu simanyi yabatemudde yakoze eki awo bogenze namulabanga agira wato kyadda mutesa kyamagezi kyonna ku nsi kuno gwe nana mafabi ate ye wawulye statement ze kandi mafabi yagambye ye candidate yekka akubarare abantu ne bajja nga bali kunnacho ngojeko bana bade bakube ennaku zino abasomba abantu andi agambe ye baalina be baba abantu baddala naye mbu Museveni asomba abantu Kyagulanyi asomba abantu abana bafayi bali udda tobona nga bakuba police ebikonde ewa baba doba wa byalese bikanyama batekawo karaga engumi evuze nandala mafabi just anonya ka nangeri jafuna mu budget ya musajja bajimubuza bajimu reflecting ojikozesizo oti wagamba oli wa amaanyi Eastern jaji yugumya tetulaba yugumyayo sajja nga twaba tugende yiganga tu kala inateka ombeerera ganna yali ngali kuki ku mulimu nzabo bono omuntu yali akutokusendeza mu 7 years twadde okunoonya akalulu wabajjako engalo sibalowooza nako Lawrence what is tambulazi kyasoko mulieko kuva ku Lwokuna we twava wano paka gundi walaba Luwero yayogera nava nonga nkugambye nti ekisawe kyeru nakusanga ndoza wali ku street ne kugamba nti ekisawe kyeru Luwero nno wa abakatu kibadde batuwadde bamaze ate nga lare yancha ne bawandiikira yali akulira bagante essomero liganye nti essomero lina activities naye nga abaana baawumudde last week okitegeera ekisawe kya community nga bakibagobyemu ne bafunayo musiko gye baalaga abaana ne beeyiwayo Luweero yayogera abaana ne bagamba tuli baana babalwanyi ne bajja n'ebintu bonna waleyo abantu byonna ebadde ono omwana yakola ekimundu n'agenda waggulu ekiyuni banasajja tebamwesibeko mbu alina ebyokulwanyisa anti bo tebaswala bamusamunize dda olimba sikulimba abeeruweero DPC weeruweero mbuki bamutebereza okubeera n'ebyokulwanyisa ebiyuni ebyo biyuni byakola bo tebabirabangako bukyanga babaawo era bo balaba mundu gambe buto dimba sikulimba bamusamunize ajanyonyola ekiyuni bo balaba mundu mu bulamu ngenda kubula ekintu kimu I'm surprised. No, actually I'm not surprised. But kyambadde mu bonganga mbadde newunyiza okuba nti oli surprised. No, I'm not surprised. Naye kyengamba kyandi mu bwongo kibana abasajja basobola okwekaza ne bakikola kati ngamba nti no kyakoleddwa kati kamala okubula ekintu kimu era kino njagala okiwuliriza bulungi. Luweero abantu babadde bangi maasi ye Luweero eri mugundi ebbiri ezisooka bisatu bwetuba nga twalina Iganga nga tulina Arua nga tulina Busia nga tulina Masaka n'Embalala nga zo zikyasinze Luweero yenyizeewo kirizo bagaana gundi ye Luweero omweryawo mu bbiri esatu ezisooka era ab'eruweero bwe bataba ku nnamba 2 nalaba n'abaana abato nga bwe bataba ku nnamba 2 bandi ba ku nnamba 1 oba 3 awo watu webali kubanga
Nina ekintu kye nalaba eruweero omukwano gwasukka bw'otunulya eruweero wekyali lwakuba nti eruwa kye yasinzaako twalina road blocks 3-4 ez'amaanyi abaana bonna baazijjawo kyekyenjawulo naye eruweero okusinziira ku nkuba gye baakubwa n'engeri gye bajja abantu bwe baali balina okubeera okubatwalira eziroowe gye twali ate baali b'amaanyi nnyo nnyo Luweero yalaze amaanyi weewaayo ebitundu byonna biraze amaanyi naye Luweero yayanukudde nti twakoowa nze ngenda kubulya ekintu Luweero teyaliwo olumu nga bano balimbalala abantu baleke badduke basooka kudduka wa eri oba Kisoro oba bali Kisoro abantu baleke badduke Lukungiri n'embalala baafubutuka ekyo n'embalala baafubutuse ne bagana ab'embala badduse ng'ate olunaku lwe lumu ngero Luweero etinta kangumira kubulyako Mwami Dias gavumenti ya Museveni nojjako kye bayita funding n'ogibajjako ne bagamba buli muntu ajje ku lwa mwoyo gwa ggwanga tewali alabikako Mwami Museveni nnyita agenda kusaba ku budget gyakozesa okutuukayo tewali nnyayo muntu naagu n'omu ate nno kamale okubuulira kati newabwayo ssente naye ebikolo bye batukolako ne babikola ku konvoyi ya ku nkuŋŋaana za NRM era tewabayo muntu n'ogu enkera tebadda ne bakolayo tuyagaasi ne battayo omuntu enkera tebadda ne bakubayo amasannyalaze enkera tebadda ne basabayoko okubalala enkera tebadda tewabayo n'ogu beewamba tebalayagala movement n'abagirimu tebajagala ekyo ne Mwami Museveni akimanyi kuba oyogera bw'otyo bamuliko lwa ssente bw'oyogera bw'otyo waliwo ndowooza babadde beeyongulu mu Northern abadde ayambadde na t-shirt ya yellow bya ddala n'agamba abantu bano bajja ne batuwa ekidomola batuwa ebipipa kibaleemu mu kitundu ku ebiri ekidomola kibaleemu 8 ku mmeka biki ne t-shirt naye that's bribing twabikwata nga ffe tulowooza abantu bazituze baaniriza naye ebintu bino baabituwa kutugula naye nga oba otunuulidde kye batugula tekigatta naki kye batusaba akalulu myaka egyo 5 osigale muki mu bwavu n'ennaku okwata t-shirt yo onyongedeko okitegeera osigale n'ennaku yo n'obwavu n'entiisa amazima gali nti Dias nkubuulire omuntu yenna nze omuntu awagira NRM simanyi naye alina engeri gyafaananiramu embizzi wemba mugeraageranya si kinene kyekintu ekitafaayo oba okiwadde ki oba okiwadde ki namebwa ekyo kinene simanyi naye kugambye nze wemba ngeraageranya omanyi nze kamala okubuulira nze nhalamisa ogamba ekyaraamu nenga nti kino araamu kakati omuntu yenna nze abantu ya NRM bonna nabaharamisa bonna haraamu era ndabanga ekitakkirizibwa mu mbeera eno gye tulimu omuntu okwagira NRM obaako ekizibu ku bwongo omuzungu kyayita tabu abantu abawagira NRM be bantu abanyaguludde mu gavumenti abo abawooza they protecting their what gains naye if not obadde luwagira yaki mpaayo ensonga kuba kati kamala okubuulira Bwana Dias mu mbeera eno gye tulimu abantu tebaligenda ku kino nti nambeemu agambye buli omu yaliwuliriza omutima gwe omuntu amulina ku manifesto entuufu nina pasita gwe nabyeko ng'ali mu church n'agamba n'olaba abantu abalokola embu pasita yagambye mbu tuwagire NRM omuvubuka mugiwagire omuvubuka mugoberera ku TikTok mulaba nnyo n'agamba goberera mutima gwo nze nasalawo dda naye bw'onaatuuka mu ddwaliro ng'osaba Katonda ab'ebijambe banaakuluma ng'ogamba mbwa Yesu nyamba jangu olwane security tolina ddagala tolina education tewali
na yadaina wayogerera naga n'olugudo lwafuluno lwanfufu mululabo myaka 4 namulabye ekiwulira ng'enjiri gyayogera ndala nnyo kuba naffe gye baali badde babuulira namulabye n'abagamba nti kati mulya enano mugiwagira ku kikyekoze ekirungi namulabye era tewali so embeera yewe tuweebiridde embeera bwetambula tubadde tukyali ku laalizi waka tusookedde ku ye tubadde ku laalizi nga tuzisembula mpola nga bwe tujja kakati laale abantu abaali ekira n'abaali ekyaddondo kosituweesa ekyaddondo erabika ekyali ya musajja baatukolako ebikolobero byonna naye nebaza abantu abaaliwo kuba baakera bukeezi wuwe nga tanaba nakuzuuka ne bamugamba owaayi kosituweesa ekyaliyo tulinze gwe leero oli wano baatukolako ebikolobero byonna ne batukala nga agenda kuddaka ne bamugamba ate iti nabagamba ekkuba eriizikaliirini enewewe wali wange waawali kati omanyi omuntu okugenda ng'agenda wo wali ne bamugamba sooka ogende munyonyo ate nno nabagamba naye nedda ewange waawali wendaga nti tugambye egiteeno kitegeeza olina ekyamu kyoyagala okunkola lwaki oyagala mpite gy'oyagala ng'ewange nengerawo kakati oyo ne tumuvaako bwe twatuuse eruweero kyabadde masavu meereere ago gaali masavu meereere waje it's okay kwetulyawo otulaba era abo abantu ababadde eruweero kyabadde kirungi nnyo bantu bebale nayo yonna gye tubadde simanyi ddumba gima ebyalo byo ebinkalubirira bakiyita amoratta oda nongezaako big teka mutwe n'ebyannimi ebyalo gye bagenze ne bafaanana ng'obukima bambi mwebale nnyo abantu baayo mwebalire ddala abantu batulaze omukwano bwe balaga Uganda yonna dayasi yatudde dda nti abantu gwe baagala okulonda Kyagulanyi ne mwa Museveni akimanyi era kati wali apalapalanya kubba neteri kubba kugenda kukola kutandika okujjayo oba baleese bubbayo simanyi biki mashini biki simanyi biki kabajeru baale kabaleetaani Katonda ali saidi yaffe babala tubala kateri kyakulwanyisa kiyagerest ffe that shall prosper uffe twawangudde akalulu kuba abantu bakatuwadde already tulina kakuuma bwe tumala either batulangirire bwe bagana tukabanje togenda kubanja kyotalina mu nsawo anyway it was a rally was tambudde weekend and they have been so successful people are speaking in volumes the attendance is really in volumes the mentions are in volumes so ngawe mukikola in volumes okubaawo tuza n'okulonda tukikole in volumes oli atuuke aswale ekangala buli kalulu kakwata agambe banna nga naye nowabbira wabula so anyway tuli waliwo ensonga nafunyeeko message eziwera nga gundi 6 ku 7 nga baŋŋamba tubuulize ku gwobeera n'ennamba emu ntera okulaba nga omuinterviewinga mutubuulizeeko omukulu Amini yalagawa omukulu Amini abantu ennaku zino bamunoonya tebamulaba Amini ennaku zino asuubiza abantu tatuukiriza what happened Amini yabaaki buzibu bwo buli ku kiko Amini akyali mu ggwanga Amini yafa nga tetumanyi kiki abanoonya Amini yali yabatwalira ki ndowooza byavudde ku Shalom wali weyagiridde Amini yali akulira sekita kye ya gavumenti nti akulira eno nti wabavubuka oba minisita w'abaana nti kale alina sinziira obayamba yali afuse mukwano gwaffe bwe yali ayamba ani yamulagira ye lwaki yali atwewa yayamba kyasobodde adduka buddusi tayogera yadduka n'alagawa ati kyetubuuza takyanyega luli yali mwali mu mulabawa alulinga owulira toyisawo wika tolida amwebaza owaaye mukulu Amini neyanze nze ndowooza nze yakola n'ensobi Amini okumulanga ennyo mu media muno Amini si muntu wa media naye olwokuba ayina ekisa kingi nnyo
yagezaako okuyamba abantu kati yafuna ettima ayina ekisa kingi Amini wa kisa ddala kati ettima lyajja atalabikako yagezaako okuyamba abantu nga bwe yali asobodde okay ebyembi abantu ne bakifuula nti kyalina okukola nkiddemu ebyembi abantu ne bakifuula nti ekyo kyalina okukola nga balinga abamugamba nti ayina omutemwa ogukola ekintu ekyo saata Amini buli kye yayambanga yakiyambanga ku busobozi bwe ani yasuubiza n'atatuukiriza yasuubizani ayati Shalom ng'agamba mukulu yamugamba akole nesho kakati namusuubizaayo kasente kataamuwa kakati ngenda kubulya ekintu nange newe nandibadde nze nandi kugambye gundi tosuubizanga kati ngenda kubulya ekintu kimu nze ondaba nze kennyini kamwe koogera nayita Shalom oyo nenkwata miliyoni 10 munsawo yo nenzimuwa nga Amini yazimpadde nga za shoza yazimuwa bubi mabegako nga obuwadde omuntu okitegeera nkitegedde miliyoni 10 nozimuwa nenzikwata nenzimuwa nze kamwe koogera tebiriiko gamba mbono ki nenzikwata nenzikola ki era sente ezo miliyoni 10 Shalom yaziraga nga ali ne mmotoka naga zino sente Amini yazikoze ki yazimpadde era ekyo tekakyegaana ndowooza ne ku boys dormitory esente zibabwa Shalom teyalimu era naye yafunako era ebyo byonna tabyegaana okitegedde omuntu watalinaako Luganda omuntu si muzaddewo nti it is a must ono muzadde wange alina okumpa it is a must kyakuwadde okisiimanga notayongerezanga nti asuubizanga byatatuukiriza okusuubiza ki ani bagamba asuubiza akiri akuma bw'abaana agaba kati ngenda kubuulira lwakuba Amini temumanyi waliwo ebiseera ebimu byabeera serious era ebintu byonna byayogera nga ali serious naye waliwo oli ajja n'aleeta idea ye namuga kandabe nga takonfamiza asigadde muki mu bbanga tagambye yes ebintu byonna byayogera nga ali serious Amini abituukiriza ajja n'akuleka mu kati then n'okuleka abantu mu suspense kibi ebintu byonna byayogera nga ali serious abikola ki anti kituufu naye nze ngenda kubuulira wano olwaleero lwakuba mu media wano simanyi buli muntu wakwata mu bintu bye naye ekituufu kiri nti nze omuntu yenna asobola okumpa miliyoni 10 kati nze ngenda kubuulirayo kati nze ng'ogyeko kiri nti nze mpangadde n'Amini obulamu bwange bwonna bwekyo kyanjawulo naye nze Amini tasobya mu maaso gange simanyi nakumanya nti ayinza okukolayo ekintu ekinyiiza tekimanyi ekyo sikimanyi akina waati oba ki sikirowoozanga nako nze abantu bonna ku nsi kuno nga Amini tebamwagala nze omuntu omu asobola okusembayo kubanga mwagala naye bwasigala nange ogwo tekiba na buzibu nze tasobya kati yalagawa wali ali ku mirimu gye bane Amini talina woofiisi nti yalina woofiisi nti oba yabavubuka nti oba egaba mabugo nti oba ya buyambi nti ya gavumenti no Amini yagabanga ng'omuntu bw'agaba okugaba ffe mu Busiraamu tugamba nti omala funa nniya kati nniya tennajja luli yagabisanga nniya ye ng'agifunye n'ekyokubiri abantu Amini be yawanga bamudisappointinganga yabawanga ina kyabasuubiramu naye omuntu aweereddwa osuubirwamu okusiima ate thought yajjaga ku mutima n'agamba siima kyofunye olema ate kujjonkera kyotanafuna olumu okwefiriza nekyosobola ofuna ontegedde kyegamba nze kamala okubulya ekintu kimu Amini si basali musale nti tugenda kulonda oba kyekyo mujja tuwa ssente lwa mpaka
talina government talina kifo kyayagala tanesimbawo ku kifo kyonna talina office gyalimu nale banga mutabani we alina we yesimba mutabani we golaba Amini yatose okuzaala omwana oyo ate amoli agafuluma nti mutabani we atya manyi era kyo lwambije gomanyi Amini abana bwe wenkana asozaala omusajja omukulu bwatyo tigwabulira nzabawulire gatuuka koti owaayi lwakuba abantu balina engeri gyabi Amini ye gwawa obuyambi abantu batandika okisosowaza omutabani wa Amini mutabani naye ng'amuyambyeko buki si mutabani we waawe baga akalulu ka Seeke yakatabula akayiyeemu ssente lwa mutabani we nkugambye gwawa obuyambi abatandika kikola ki okisosowaza nti oyo mutabani fayini n'abantu bamuwa ekitiibwa naffe ne betuyamba era oli ayinza ogaa nti nze ndi mutabani wa nnamba emu lwakuba omukola ki omuyambako obuyambi naye kyenjagala omanye Amini si munnabyabufuzi kyengezaako okukulaga nti talina woofiisi gy'alimu ya bukulembeze yonna buli kyakola akikola nga ye buntu ng'omuntu akola ki ayamba kati abona abamujjonkera nti musajja mulimba nnyo nze sikimanyi nakukimanya nti Amini alimba yalimba nze sikiwulirangako era nsose nkiwulira mu bantu abo nga bayogera era nange newunya neŋŋamba ye era naye yennyini yeewuunya nagayi bannayi ate kati ebyo nabyogererawa kati Amini mulabeko ebizibu bibiri yeekweka ng'alina abantu basuubiza n'abeera Amini teyeekwekangako kati aliwo sawaza abeera walina kubeera abaana bavayo ku media walini bagamba omukodo walira wabalaba mukodo walira nga muteekawa manyi kati nze tebandaba ati bwe bakubuza bantu mubawa okumusaba ntya Amini musajja wala akabavubuka ku gundi okwo nga bagamba muno okodo walira omusajja kati kambuuze Amini omuyita mwana muto nti omudumira budumizi nti gwe jangu olaba ono Amini musajja mukulu eyeesalirawo era n'abantu abamu abo balaba ye yennyini yaŋŋamba tugende tulabe gundi tolowooza mbu nno nze amusalirawo mbu kati oyo muwe oyo tomuwa abantu olumu banyigira n'okunyigira olw'ebyo waliwo neyankolimira mwakolimirwako ne nga tugamba omusajja tomutuwa ne mugamba mubawe ntya mutambuliza mu nsawo onsanze wano mbuuzizza onsanze naye Amini yafuuka topu naye kennyini we mba mukubira nga bosimani wadde nga tuli baluganda naye sikyali kubiri byakabaamuuko oliwo akanziyawo era mukubira nga bosi walewa wa bosi njekaawo kituufu oba oli bize ekiwulira nasobola okulaba oli bize kati kambuuze kati nange mala myezi nga simulabye kakati boye bali mulabye amangu olaba nange mala emyezi nga simulabye we yatugamba mulaba buli wayagalidde yatugamba nti mutabani we ali mu kalulu nga mukubira ezo mboozi zaali mboozi z'amalwa naye nga mboozi wagiwulira nabiraba mbadde manyi mpaayiriza ezo mboozi z'amalwa neŋŋamba kati ng'omugamba mutukubiremu mutuyitirimu mumwetuyitirimu kowana agamba nga nti nze wejagalidde bwe mulabira ng'omugamba mukubireko ku simu ayinza okwenyaga tulina wano kye tumwagaza mutukubireko muyite oli yafuuka VIP yafuuka muntu wanjawulo omuntu alinamu ssente afuuka omuntu ow'enjawulo n'oba wali boyiwa atya olina okumuwamu ka distance ne respect gy'olina omuweba yanjawulo okitegedde kakati abantu abo bonna abagamba simanyi ki nze kyemmanyi omuntu aba tanyambangako nsobola okugamba nti oyo omuntu muki mukyamu senga ataba nga alina obusobozi obwe bange tanyambangako naye nze omuntu yanyambako buli kyeyanyambako kiba kimmala nekuba kungulira mmere newabangulidde emmere kiba kimmala kubanga siri mwana we siri muganda we siri ki kyeyanyambako kyekyo kiba kimmala ye bayizawe nga tewalabikako ku awaadi bakuba awaadi ku awaadi nodduka wagana olabikako watyo okuswala kulabya awaadi bagikutwalako nambe buli kategori walimu tewafuna awaadi wafa obutuka kati kamala okubuulira nze nali nja kubeerayo ku shoza ya Shalom kuba nabo bambe ku mbozi mukati ye n'entambi ate ne kulusekenya munyamu tugenda wiiki ejja kituufu era nyina okubeerayo
naye ekyangana okubeerayo nayina okwanjula ewaka kyekyagaana twali tuli mu kwanjula mwana wa mukulu wange mu buli ngeri nga sira wembulawo nengamba mbw ate nagenze kuki ku award ate ng'oledde mwaliyo yes ng'ab'emboozi mu kati kati nga nze omu yekka nze akola ki abulawo era kyannuma obutakola ki obutagenda nagenda okuva eri nga saa 6 n'ekitundu nali manyi nti nno ekyokubiri awaadi ezaagabwa ku gundi ya Shalom ffe mpozi baatuwayo aki ab'emboozi mu kati pana esinze esinze okukola ki okukola obulungi okudisikasinga ebintu overall kati tuba tutya ku pana esinze nga tetusinze mu birala temulina kategori gye musinze amazima gali nti kamala okubuulira amazima gatakaawa osanga Shalom yagabiranga baaliwo ku kiseera ekyo waliwo gwe bagiweereza ataaliwo Abdulmulas yali yaki Duncan yagijjayo yali yaki sijja kulima kuba natuukamu little bit late ng'egye nali era Abdulmulas yajja direct nga Abdulmulas yali teriko kuvuganya Mustafa yakuba akalulu ntambi nakuba emirundi oba 3 wulira teyaliko kuvuganya naye n'ekyokubiri bayinza okuba baali bagaba awaadi ku bantu bakola nabo program ku channel zaabwe okay hani gwe bajiwa nga tebakola naye emboozi mu kati nga pani esinze ekyo kyo baakiraba producer w'emboozi mu kati yagamba yambuuza ekibuuzo nga sina kyamuddamu nangamba batuwa batya pani esinze producer Esther Wangula award ani abateekateeka pani eyo muzeeyi yali ajagala ya producer of the year kakati bajiwa gundi Jebbi producer wa Shalom anti kyembadde nkugamba ekyo naye akoze omulimu munene ssebo anti kyembadde nkugamba naye nze si kyekikulu omanyi nze mu kujja mu media n'ebirabo bye naakafuna nyina bingi saabisuubira anje supplements ezijja weewalanga nnyo okwegulumiza n'okwekkiririzaamu nti nze ndi wa kitalo n'abantu babakulinaanye ne bakusudiya naye nga kyebayogera si kyotegeeza mu audience ontegete kyegamba kubanga namba emu nga ntudde mu nsonga nze naba audience ngega namba emu yagikutte wali mu kategori ya strategy analyzing strategically how to analyze issues mtambi yagikutwalako he's good at strategically analyzing issues naye nze kyengezako okulaga nze ekyasinga okundeeta mu media ebirowoozo byange biyinza okuba bigazi ku byabalala oba bifunda ekimu ku bibiri nze ekyasinga okundeeta mu media kankiba buli olwaleero okutemaatema ensonga butya Uganda weyinza ofuna obwenkanya ng'abantu bonna bafuna omugabo gwabwe mu ngeri gye basaanidde okubeera bannansi ekirala kujjako gavumenti ebyo n'obyogedde but there are compliments that come along with mulimu gw'oba wadde si kyekiba ekigendererwa kyo kakati kati that's a award is part of the kati nze kyemugezaako okulaga kikino nti nze okusinga sikukayanirangako okay naye nkayanira kyenfulumya abantu bakyetaagira ddala mu bwetaavu bwakyo era kyekyo kyembawa kyensinga okufaako ontegedde kyeŋŋamba kyensinga okufaako kankuwa ekyokulabirako olunaku lumu Kazibe Kapaya alina emboozi gye yanyumya n'agamba baagenda okukyala Emmengo we baayanjula ye n'okumwanjula tebaakola ki tebamwanjula era yakitekako n'akigamba nti olunyoomereza olwo kyamuluma Kabaka bw'atuuka ng'amaze okwanjula ng'atambula bwenaga n'ayimya naga Kapo nayo wooli jangu mbuuzeeko bali baabanjula tebaafuna mukisa gubuuza Kabaka baayimiryanga buyimirizi Kapo najja maaso ga Kabaka ne bawayaamu namubuuza okyaliyo statement we kwatagalya wane bino bituli mu kwogerako ebyawa statement ye
kubo nawo ogambidde olunyomerezo omwanjuzi ayinza obutalaba makulu ga muntu gwaze naye olumu olwokubanga yabaawo ne mukwano gwe bazo abakwano baabo si kyengambye naye era abantu bo bamanyi bulungi abantu batekera wadi bo bamanyi ate nze sikirina mu buzibu no wahala by the way no wahala era gwabi abimbuziza nenkuleteramu ekyo bwe kityo naye nze kyemanyi omulimu gwenkola abantu bagusiza bikubuuza oyinza okuba engeri gyozikatiriza ati gwabiisu obimbuuziza nenkuleteramu ekyo nenkugamba nti nze n'okubimanya saabimanya naye ate abantu sagenda mbu nyina ekigendera kya butagenda wali tomanyi baba nakuba tebakuula nali simanya kumanya nti gyebiri nakugamba waliyo okugaba awa nali ŋŋenda nze ku mukolo gwa Shalom nga boyi wange kituufu naye nzijukiramu ennaŋŋamba nga batusindikiddsakiwulira nako nkulayirira yagamba na Faruku we yagitulaga ne mbagamba no by the way ayina nze mwagindagako kati walogera ku mukolo gwa boyi wongo nga ye yali yaŋŋamba ye nga ye abaliwo nabagamba ne mbagamba ntugenda ni waliyo n'okugaba za awadi nze Shalom nga ye yankubira simu naŋŋamba naye ebyawadi nali sibimanyi saagala kulinda nze nali mbimanyi kuba nabagane era ne bagana nze ngenda kusooka wajusha Baraka we naveyo nzije kuba emikolo giri ebiri waliyo okumubeererawo ng'omuntu then waliyo n'okugaba awards kati ekyo munnange gwe abantu oguninga etabudde abantu ani Jayden aitabudde ani tonalaba luyombo lugenda maaso ku internet olwani nani Junior ati yavuddeyo n'agamba omwana oba afaafe nendaba pressure n'agamba munno oyo omwana alimba bali mu kunoonya sente nendaba omwana ku internet n'avayo n'agamba Obwakabaka twagala ku sente za Nalubirize mukuŋŋaanyiziza ebbanga yagambye ababbanka ku sente z'abantu abafa ne muzibba tuzaagala aba MTN Airtel networks ezo twagala sente ezo mu bbanga sente zaffe ng'abantu bafudde ezo tetuddamu kuziraba ate nga ba next of kin babaako naye temubawa sente kati bwana n'Obwakabaka ne bagaba sente za Nalubiri naye olutalo ekintu kyakutteko nnyo bambi ku bantu bonna actually nange ndi omu ku kyakutteko the statements were not called for statements Julius yakozeseza were not called for hani Junior kati oluyomo ne luva mu kwekyo ne lugenda mu bazadde wosula siwo simanyi byapa nendaba Shalom nga escalating nze waliwo ebintu byesinsisitingako nnyo naye nga ekintu kyabadde kyakukola ki kumuwonyeza Jayden sente kankubuuze senga otandika osulamu mu masajja ewaka nkugamba nti osula wammwe mba nsula waffe wali oyagala taata we yazimbirani ebintu byakita wuliriza wali oyagala taata wo ebintu bye byani byaffe oba okolerera abaana bo bwekiri kati eyo bino nabitu bijja ekyenjawulo nze kati kamalo banyonyola mbalage buli omu wakolera ensobi amazima gali nti Shalom liplaye gyakola ku Junior ndudde nga mbalaba omanyi sitera nnyo teesa ku mikwano gyange nange sitera nnyo naye waliwo olumu wekisukkamu kitya ate no badde bagumyemukko nga batuwadde mukabeemereza ebintu bye bayogera biva ku bo ne bikwata ku famire ne beevuma mu bazadde baabwe ne bagenda ku baana ne bagenda ku bakazi ebintu live amazima gali nti statement Junior gye yakoze yabadde mbi Jayden embeera mwe yabadde of course Jayden bamupise na bupise okutuuka okola ekintu kino kasajja kattu ko kakyogerako bogezi nga n'okukivaako kakivaako ekagamba nze oli wanayimba musawo yangambye era kabuuza nkole ki kati nkole ki esente ze bansaba siziwuliranga nako waliwo okuziina naye nga toziringizanga nako nti oyo akutte emitwalo 5 egya dola bena nabuuza kati nkole ki kati oyo Jayden naye yabadde mu kiti kikyekyo okitegeera era
outcome nze nti asaba buyambi bambi bamaze kumugira luvanyuma n'alyoka afuna naye akatima ako akagaa nti obuyambi asobola okubukola ki bisobola olabika olw'amasimu ag'enjawulo ge yafunye abantu ab'enjawulo abamukubidde nalabe ne mutene etimba ekipaneeti egenda muteekako egenda musaponsalinga ku bulwadde bamaze gigogomola omwana ali okwo ku intaneti kyabakola baada mugugumula lwa merchant ava ku merchant MTN eyo merchant gundi yabakagumudde Bruno K ndabe MTN waliwo omuwala ng'amaze okugumulwa obwakabaka yaddize ku MTN nalabye wanise yawanise kale ndabye wanise jegenda kuba abamu kwa sponsor be mu kujjanjabwako kati yafunye omukisa ate ne bebe kulu namulabye ngaga nti amuwe buwimpapula yazirobinga eri sente mu jjanjaba so Mike Benda yawadde yakakadde ne Kasuku yawadde yakakadde ne Japan ekatu yawaddeyo waliwo gundi Pirawo yani Aruna Mubiru yawadde ya 3 one mukwano gwange owe Minnesota amita Olivia yansaba esimu ya Kasuku nenjimuwa naye nateekako kimanyira yataddeko ate ngeri gyali musawo ayinza noba ku magezi agasinga kaawo naye obuzibu bwonna awo wona tuli mu kuyitawo bulungi naye emikululo egisigala emabega nga ndabanga egitali mirungi nti okwevuma ate anti kyembadde ngendako nti bw'olaba ng'omuntu ali mu buzibu bw'otyo ng'oli ali wakati wa bulamu na kufa statement gy'oleetanga ogirowoozangako nnyo kyovala nalaba omwabuzi wa pulezidenti nga bakubye kanisita Kyagulanyi ng'ali wansi n'abuze lwaki tebakubye ku mutwe bakoze ensobi okitegeera nzijukira bwe nanyiiga ku statement eyo bwe nsobola n'okunyiiga kweno bw'ogamba nti oba afa ffe talina na makulu alina makulu kibwafa nga tufiiriddwa abantu tufiiriddwa wano bazadde baffe yali muzadde we naye ate ono naye ayina maama we ne taata we n'abuuza kati bazadde be baliwa mu nsonga eno okitegeera gwoli yali muzadde we yafeera yakuluma nga noono wasobola okuluma abantu be ng'akoze eki ng'afudde kubanga oyinza okuba tomuyinaako luganda naye nga kasanyusa muggwe bwayita obusiru bwako oba amagezi gaako kasanyusizaayo okitegeera kyenkugamba kakati ekituufu kiri nti statement yabadde mbi ku muntu ali mu bwetaavu nga Jayden bwalimu atalina na ssuubi anoonya obunoonya ki essuubi omwana waga nti mpangadde n'obulwadde emyaka 2 mu ejo oyinza nno naawe okweddako mu kifuba n'ogamba Katonda weebalenze nga tabangayo kibagamba yagamba Katonda weebale baamuvumanga amayuga 10 omusajja alina buzibu bwe nga sikila okitegeera kakati ekyo ne kidda bbali ekirala obusungu olumu Shalom ne Junior bwe bakozesanga beddamu bunene nnyo berangira ebintu ebinene ebizingiramu ne family zaabwe n'abazadde baali badde bakendeezaamu sina kindi nze bwenyiiga sidda muntu nange bwenyiiga nsirika busirisi era nze bwenyiiga oyinza okulooza owangude era nze olabanga nkyakwanukula mba ndi mu nnomo yange era mba sirina buzibu naawe mba sikulinaako badde empalana era mba nkyakuddamu bulungi kubanga midiya eno kyenagisuulako waliwo abantu ba bagizimba nga bagizimbira ku lutalo kati nga omuddamu ng'olowooza omuwabula naye nga yala afunye emmanduso nga content we wa lutalo kakati ng'olumu babeerawo ne bawakula n'entalo ne bagaba bakati ensubule luliwa lw'ensuubudde kakati abo gye bali kakati naye ate Junior ne Shalom ate sibamanyi mu kika kyaba abantu kubanga Junior waba yateredde kuteesa muteesa mulungi ate ne Shalom waba yateredde okuteesa muteesa muki mulungi ndowooza twalifunye engeri gye twekumakumamu ng'abantu tuleme kweweebuula nnyo nakwesindikira bigambo bigumu olutalo olujja ekya Jayden Sola nga kyasipaakinze Junior okujja kuba yali amusiriikidde naye jjukira nga Junior yasooka kumulumba kuki ku event ye gye yakola n'agamba buli nagenza okulaba buli ali awo be bantu abanaku abatalina nsa okitegeera n'agamba mbuno kati Shalom akola gundi ebyo agamba ky'abantu just kutawanya kwegamba kyamuluma oli bye yali ayogerera kuki ku event ye n'asirika n'asooka asirika kati bw'ayogera bino ku Jayden yalinga akoze eki
ate alinye kugundi ku landmine wali yagirinnyako n'asirika n'amanya ati agirinye ku nekati wano wagira bino ono najjako ekigere ku landmine n'etulika kati gye tulaba bomu enfuufu mu bbanga. Kakati nno amazima gali nti nze ebigambo olumu ebyobusungu obungi sibisanyukira. Sibisanyukira, saagala balimba. Nze ndowooza balikendezeza ku busungu bano bombi, kuba bano bombi bato bange balikendezeza ku busungu bambi. Bwe mbadde ndowooza ye ndowooza yange siina gwe nsalira musango okujjako oli akola statement embi mugamba ne muganda yero statement yo yabadde mbi kubanga ekintu Jayden kyalimu netamale kyamutuukako ko ng'afunye accident. Shalomu yatugambye nti yali accident bakuba mukube. Nze manya accident ebya Shalomu kati gyegabe beeweereza ebitasaana. Yagambye muno omuntu eyamuviirako mukuba agenda mu interviewinga. Nze manya accident era fenna twagala kyekulaga kati awo we twatuuse. Kati mumeramu okuwaayiriza mu busungu mujjamu okuwaayiriza. Ne bwe yafuna accident abantu abagenda omulabako ensambya bantu bangi batwala obuyambi era naye nyine n'akyogera nebaza gundi nzolaba ekintu ekisiinako bwino ekituufu so akigumiza nze kyemanyi nti Tamale yafuna accident kakati ebirala byonna bye boogera byabwe nze manya accident. Anyway ng'abantu olunaku lugenda kuba lwa Sunday tugenda kubeera wano ku Climax waliwo Climax Kids Festival mitwalo 2 gyokka okuyingira mujje mubere muleeta abaana mubakuliseyo ku ssomero okuwuga weekuli gundi water park weri abaana bagenda okuzanyira ebyokuzanyisa kuzanya ne Superman byonna weebiri virtual reality games kuvuga piki nyonyi Jurassic Park motoka byonna weebiri ku kyebiri kyo face painting byonna akinaki olaba ekyebiri omwana wanyumirwa okuyita w'obuyisi naye nzo lwakuba bana olumu mbatwalanga batali serious abani bayomba ne bamala ogenda bekubidde obusimu. Gundi yagamba ng'ovuddeko luli we beekubira nga bali ku Sunday Nation ku luno mu junior yawaayiriza gundi tebenekubira ku masimu. Shalomu yagambye tebannaba ngamba towala ulyanga beekubidde Sunday Nation nabalaba oli ogamba kibulaza nga ndudde okuwuliza olwo bali bafunye enemy nga y'omu kati awo nga balina bulaza nange mpulira mpe essanyu kweri incidence ey'ebikonde. Kakati abantu bano nze ndowooza temulatuuka ku standard ekola mpalana. Temulatuuka ku standard ekola mpalana ezo tebannatuuka. Anyway wetyo wetubadde naye nga weekend eyingirawo era weekend tuli busy nnyo. Ngenda kwagaliza buli omu abali mu hip hop atwala award gwe banaawangula tebakutwalako award n'otajja ku mukolo nga nambeemu. Nze ekyangana okujja yali mbaga nze nalina embaga kamaleyo ebintu byange ate kati ojja kumalisinga ekikyo omanyi nze kyenazuula mawulire ngenda kikubuulira kyenazuula mawulire kyova olaba mukola ebintu bino muba mwagalamu kantu mugamba tugende tukoleyo akantu osooka okola emboozi ya ssaawa 2 naye ng'olonyamu nsobi ya ddakiika 3 nga yegenda okukola amakulu oba emu bweti nga yegenda okukola amakulu kakati gwoyagala kunteekako kigamba nti saagenda wa Shalomu mbu muyinako ekizibu kyonna si ekyangana ogende wa Shalomu nalina omukolo ogw'amwana wa mukulu wange ng'omukolo guli waka nga siina we nsobola kulekawo omukolo ogwo gwe tuteeketeekedde omwaka mulamba ne ngamba nti ate kati ngenze kwa award nga kifaananira bubi omuntu nga nze ngamba nyina omutima gwenjolesezaawo. Gwe wali ku store y'ebyokunywa waffe embeera ku store ya byakunywa era bakimanyi ffe waffe akasuluzo zemba nako waffe ate yali ku store y'ebyokunywa yali kato naye ewaffe buli omu akola wasaanidde okola naye kikulu tuyambagana
ekyo kikiwakanye naye bwe tutuuka kwekwata sitoowa ebyokunywa embeera mu anti oyinza okuba mwalonze nti gundi yabayaniriza abagenyi eyo si baayo mugenda okulaba aliwo ennyini gwe mwalonze ali bize abagenyi bajja tebana bakola ki olwo ng'onambe wayingiddewo dda sensobola mutuule era akasumuzo kamba wano ate owakyali awo nga baga nti ate emmere waliyo ekizibu ate gwe balonze ku mmere ng'olumu alina kyakwasaganya kyeneebaza kyembadde nkyebaziza ewaffe bwe tubadde n'emikolo egyo bwe gityo tubadde tunafuna nnyo bawaka basula ennyo gwa naggamba kale nno kubanga luli twali bakulu ng'abaana abo bato bakatubaanakatuna yafumbiddwa bami nga muto naye kati ola bakuze naye n'obuvunanyizibwa babulaga naye nze ebyokunywa sigivaako bakimanyi emmere ensanga awo abali bazeeko ewaffe ku mukolo babuuza anyway mubadde balabe balungi mwebale kubanga muli ku That Truth Media tukolera ku gundi ku Climax osobola okujja n'odigidamu n'okyakalamu Climax kyekifo kyokka mu Makindye abeetooloddewo wonna bali ku byabwe naye kugamba oli Buziga oli Busaabala oli Makindye oli Salaama oli Munyonyo oli bwona weetoolodde Climax ebeera nzigule 24/7 nango kireki oli Masajja oli Namasuba najja Nankumbi Kibuye Ndeeba Katwe Nabisaalu Nkere Mubaraka Lukuli awo na Climax ebe bakolera awo Mengo awo na oye tumenyewa namwe abave bweru kadumujja buzitu no Ntebe osobola okubono ja Climax nogo mwana ngire kagenda bugire Kampala no Ntebe mukagenda bugire Kampala